Weewaawo bweza nnyo bweza ddala. Kati ekibuuzo kino kyabadde nti ddala kituufu Lubaale asobola okukutta n'ofa? Ye Lubaale attira ddala, era Lubaale afuukira ddala eddogo, era Lubaale afuukira ddala omuteego mu nju. Singa jjajjaawo azaala jjajjaawo, kitaawo alyoke azaalibwe, be bajjajja babiri, emirembe egyo gyombi gibeera nga tegyakola nsonga egy'abajjajjaabo babiri, jjajjaawo azaala jjajjaawo, nga Lubaale baamuyisaamu amaaso, tebaamutereeza. Abamu enzimbe baazookya bwokya, abamu baabisuula. Kati ate kitammwe najja azaalibwa, naye najja takola. Kati kummwe ku mulembe gwammwe abaana abaliwo, nammwe ne mujja mubeera nga mwebuzaabuza. Waliwo endwadde ezimanyikiddwa ezitondebwawo Lubaale mu famire. Mummwe mutandika okuzaalibwamu abaana abayiika endusu oba abagongobadde engalo. Ennaku zino bwe bazaala omwana nga mulema agongobadde oba bigere oba magulu oba mikono, bagamba nti maama we alabika abadde akozesa family planning. Kwegamba eby'ekizungu byagenda ne byetabika mu buwangwa bwa wano, ne bijja bibuzaabuza abantu, ne baviira ddala ku mulamwa, n'alowooza nti kye bamugambye kyekyo, naye nga ffe abalabi tugamba nti mu nju omwo mulimu ebbanja. Olutuuka omukazi azaala omwana ng'emikono gyeweseewese, amagulu nga geeweseewese, mu ddwaliro nga bamugamba nti mpeke za famire oba mpiso za famire ze zireese ekyo. Okitegeera? Oba mu ddwaliro nga bagamba nti obutofaali bwe bubadde tebuwera, kwe kuzaala omwana bw'atyo. Kati bambi nga naye abeera n'omwana oyo ng'amukuza, naye nga bbanja, naye nga akutte kiri kye bamugambye. Kale nno eby'Abazungu bwe bityo bwe byagenda bitujja ku mulamwa. Omuntu tasobola kukeera nkya n'afuna kizibu bwe kityo mu baana, ne yeenoonya olw'okuba awulidde kiri kimujje ku mulamwa. Akati abaana bwe batyo bazaalibwa. Ekirala, waliwo ebiggya by'osanga nga biriko amalaalo g'abaana abato mangi, ng'ezimu embuto zaavangamu tezituuse, endala nga zaamalanga kutuuka, ate endala ng'oli azaala omwana oba abaana ne bazaalibwa, n'ojja weekanga nga olutuuse ku nsi aba osizzaamu katono, ogenda okulaba nga omwana akaabyemu gumu n'afa, oba abaana abamu ne bafiira ku myaka 4, 3 gumu. Ekijja bwe kiti ekiriko obulaalolaalo bw'abaana abato nga bungi, tubiraba eyo. Abalubaale mu famire eyo ng'abanja, naye ng'ateegera ku baana abato, naye nga temufaayo era temukitegeera, mugamba nti Katonda bw'ayagadde. Ekirala, Lubaale asobolera ddala bulungi nnyo famire okugisaanyaamu abantu abawera 7 naye nga bafa buno obulwadde bwa mukenenya. Oyinza okutunuulira famire emu nga buli avaayo alwala mukenenya ne bafa, n'obagamba nti mu nju omwo mulimu omuteego. Oli n'akugamba nti mukenenya gw'olabira ddala, nammwe mweyogeza. Mukenenya bafiira ddala siriimu gw'olaba, ate gubeera gutya omuteego? Siriimu ddogo. Kaakati ffe ekyo tukiteeka wano bw'oba okyogerako. Lubaale wabanga ababanja, buli lw'ogenda okukwana gw'otomera omulwadde. Okitegedde? Buli lw'ogenda nti ngenze kukwana, kugezaako n'okwana asooka nga mulamu, owookubiri, owookusatu, n'alaba nti omugigi guno mufu, omugigi guno tegujja tutegeera. Buli agenza okucakala acakala na mulwadde. Buli agenza okudigiddamu oba mu kidongo oba mu kibuga oba okutambulako, gwe eriiso lyo likusuula ku muntu ng'alina akawuka. Omuteego bwe gutyo bwe gujja. Siriimu si bulwadde Buganda, naye ate siriimu bulwadde obuseetingibwa empewo, era siriimu bulwadde bwaleetebwa mpewo luvannyuma lw'okuba nga abantu benzi, abantu nga beegadanga nnyo,
ekyo kyajjanga kibonerezo. Endwadde ennyingi ezizza olw'obukaba nga ndwadde za bukaba, ndwadde za benzi, okuva ku bajjajjaffe baalina enziku, baalina empanama, kati olwaleero tulina mukenenya. Endwadde ezo zireetebwa maanyi ga butalabika, kubanga obwenzi tebwali bulambike titulina obbukola. Era ne bw'oba ogenze mu lubaale bw'oyenderamu bakukuba. Okitegedde? Naffe ffennyini abatuddemu tuba n'ekkomo nti bw'oba nga wali olina okuba n'omukazi omu nga jjajjaawo gw'alambise era otambula n'oyo ng'oggyeko bannaffe abamu abasawo ab'amayembe asobola okuwasa abakazi abana n'abeera nabo kubanga g'amayembe makwanyi. Okitegedde? Naye abana abeera nabo nga bamugambye nti wasa abo obanga bali mu nnambiko entuufu, oyo ye w'amayembe. Kyokka singa ow'amayembe yeegatta ku mulwadde azze okujjanjabibwa n'amuggyamu omukazi n'amuwasa naye ng'abadde mulwadde abadde amuyita jjajja, ekyo tekikkirizibwa, kiba kya bulabe. Kati enjawulo eriwo wakati waffe abasamira lubaale ng'ekitundu ky'amayembe kye kiddirira. Mbadde njogera ku basawo bali ab'amayembe ng'amayembe ge gaakulembera nga lubaale ye yaddirira nga teyalowoozebwako, be mbadde njogerako n'omusanga n'abakazi bana. Kati ate lubaale nga lubaale ffe kati nga ffe abalubaale nga twakulembeza lubaale amayembe ne gaddirira, ffe tuba n'ekkomo ku bakyala. Bw'aba mukazi omwabo oyo abaalubaale tebawasaawasa okuggyako ng'oggyeko bannaffe ababyonooneramu, ne yeegomba abalwadde, ne yeevuunika ku balwadde, n'ajja abeera nga ku mbuga alinako omukyala ng'alina gye yawasiza omulala, n'ajja azaalazaala n'osanga omusawo ng'alina abaana 18 oba abaana 10 bwe bityo, naye ng'abaana abo tebazaalibwa mu mateeka era nga n'abakyala tebakeerako nkya bamuwa. Ekyo nno kizze kituweebuula mu lubaale era kizze kituswaza, era abasawo bangi bafa enfa ey'enjawulo, enfa ey'obukambwe. Kitegedde? Lubaale bw'aweerezaayo emyaka nga 15 genda okulaba ng'afudde ebintu ebitategeerekeka. Okusingira ddala ekisinga okutta abasawo ekimugunyu kiri mu bwenzi, kiri mu nsuza njawulo, kiri mu kusobya lubaale, kiri mu kuleeta bukko mu lubaale oba obusobe. Ffe abaalubaale jjajjaawo ow'ensonga bw'ajja oba omuzimu gunnannyini lubaale gwe gukuwa ennambiko kw'olina okuwasiza. Bwe gujja ne kukugamba nti embuga yange yabangako abakyala 2 owasa abo toyongerako. Bwe gukugamba nti embuga yange yabangako omukazi omu era oyo gw'owasa era gw'ozaalamu abaana toyongerako. Kale nagamba amateeka bagakwata batono. Okitegedde? Abaalubaale oba abantu oba musawo nga mu lubaale tebakkirizibwa kukola bwenzi, tebakkirizibwa kuleeta busobe mu ddiiro lya lubaale, kubanga ojja kwevuunika ku mulwadde ajja kuba amaze okwatula nti mukaamwana, wadde omwagaddeko gumu ajja kuba amaze okwatula nti mukaamwana. Kyokka olw'okuba toyagala bakumanye, bajja kubuuza nti ate oyo gw'ogobaganya, ekivaamu ng'omuleka ng'ajja atuula mu ddiiro, so nga mukoomwana mu mbuga alina w'atatuula, alina w'atatuuka. Kati gojja omwevuunikako mu kyama, enkeera akomawo okumukolako. Olw'okuba toyagala bano bamanye, yeesanga ng'atudde buli wamu, olwo eddiiro lisoba. Akati eddiiro mu kusoba lubaale olwazzeemu obukko eri awandiika ekyo ky'okoze eky'obulabe. Ekirala ffe abalubaale nkyogedde nti tuba n'ekkomo. Si buli ajja olw'okuba muto, olw'okuba wakabina, abaakuyisa ejjajja abazze kuzaalibwa oba kitaawe, obeera mu bitiibwa bya mirundi 2 jjajja w'abaana ate mu bamu abazze okuzaalibwa ng'oli kitaabwe. Kizira n'okutta kitta, tokkirizibwa kumwevuunikako. Ate oba oli awo oba weewaggudde ennyo
wakiri genda ebbali ku gw'otakolangako. Ekyo kiyinza okukuyambayambako okubaako obwewolezo ku musango ogwo. Naye ono ne bw'aba anyirira atya ne bw'aba akuggyidde atya ng'azze mu mbuga omukolako, mu mateeka tekiriiyo era tetukkirizibwa. Wabula bali abaakulembeza amayembe ate bo beeriisiza ddala nkuuli, kubanga go n'okukema gakema, ne gakukema n'ojja obeera nga weevuunikira ddala ku balwadde ne weerabira amateeka, kubanga go makwanyi ate kitali mu lubaale. Lubaale takolagana na nsu nnyingi, akolagana na lusu lw'oyo lwe yakuwa gwe yakuwa. Era ekyo ekyensu kireetera ddala obuko, kisanyalaliza ddala ensonga, era ekivaamu ne tufa bubi olw'obutamanya. Kale nno omusawo owa lubaale yali asaana kumala kutabaala nnyo, kumala kuyiga, kwegendereza, kwekenneenya, kusoma, kukuguka. Ensonga ki z'atambuza, zirina value ki? Okitegedde? Kale nno bwe kityo bwe kiri. Kati lubaale attira ddala, lubaale afuukira ddala eddogo, lubaale afuukira ddala omuteego. Singa mubanga ebyo byonna bye njogeddeko, naddala omusawo nga tasobodde bituukiriza, lubaale asobola omufuukira ekizibu n'alowooza nti bamuloga ate nga musawo. Era abasawo bangi bawulirwa nga balaajana, gundi tanjagaliza, gundi ampalana, gundi andoga, bandeetedde wano eddagala. So nga musawo lubaale waali, naye nga teyeebuuza lwaki afuna ebizibu bwe bityo, lwaki alogebwa, lwaki alwala. Kati kaŋŋende, kati ekyabasawo nkivuddeko. Kati kaŋŋende lwaki mu famire lubaale atta, lwaki afuuka eddogo, lwaki asobola okufuuka omuteego, era lwaki asobola obbasaanyaawo. Oyo waawo abakuume. Liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.